eno yentambule yentambulirako nga ngenda ku buweereza buno obwokubafu tambulira ku kagaali kano naye kesi kanoonese mba nfuna obuzibu ate okutambuza ebigere okutuukayo eri gye mbandaga n'olwekyo bwe nfunayo ku ntambula nyangu kinkolera. Eno ennyumba yange ge maka gange erina bwe yalemera nti singa ekwatirwako n'eggwa nakyo kikola amakulu amatuufu jangu osigala wano naye ng'obwedde nagitandikako kumaliriza bumaliriza kutungirira netuuka kubi ng'era bw'okiraba kizibu nnyo nti ate ogenda kuva wansi naye yagala kusikula busikula bwetira nga bw'ogirabye eno yo wangu eno bagituusa okujjako sayidi eri ne sayidi eri wano wose walibatulongoosamu nakuteekamu nzigi zino mu madirisa nga nyingi weno olwedde gyensulamu banjerekera abaana abato ne basulamu nze nenzira mu nnyumba yange kakati mpozi n'ekirala empuliziganya amangu ng'oneetaaga oyinza okumpa empuliziganya osobola okumpa ku gundiyo nange nemba nga tuli mba ku mukutu nonkubira nenkutegeeza kiki ekigenda mu maaso mu kitundu kino empuliziganya nayo ekyantawaanya. Ne banyabo abawuliriza n'abagenyi bange mwe n'abaze mu maka gange gano nsanyusa okubalaba naddala abaana ba social media basireebu bannange nsanyusa okubalaba mwebale kujja nange okunfuula kiki kyenteeka okubeera kyesisuubira nti n'abeera naye kansabe Katonda Mukama bw'anaaba nga atukwatiddeko ekyo kiyinza okubeera nange okubeera sereebu mu myaka gyange gyennimu sereebu era abeera bw'atyo nga sereebu abeera kyakyayika tabeeraawo nga yeefotyafotya mwebale nnyo mwebalire ddala. Kazitandika mukulu Jemba yani Nze Godfrey Jemba Mate mukulu awangalira ku kyalo Mbulakati wano we tuli wennyini kyalo Mbulakati egombolola Kitimbwa omuluka Kyerima wano. Mukulu Jemba ajja atya okubeera ng'ensi yonna yona emumanyi? Okujja kwange okulaba nti ensi emumanyi kubeera okusomera abantu amawulire ag'okufa oluvannyuma nga tuziika. Ebintu ebisomedde ebbanga ki? Ebintu bino nakamala emyaka 2 nga mbisoma. Natandika 2 ne 2 mu gumu. Ebintu bino nga sinaba kuyingira nali neekolera gyange ng'omulimi n'okugendako mu butale ng'omukuŋŋaanya wa ssente z'obutale mu Buulo kugamba mu ngeri endala oba ayitibwa muwooza sentala mu ngeri eyo. Akalango akirango kyenasoma ekirango kyenasoma omukulu waliwo omukulu eyali enanjwenge ku kyalo ng'afudde mwami oyo omukulu oyo yali ayitibwa Katerega n'afa ne mu kiseera ekyo twaliyo n'omukulu Kyagulanyi Ssentamu yaliyo ng'omuziisi ng'azze okuziikirako mutabani w'omugenzi oyo. Nolwekyo bwe nsoma ebirango bino natutumukanya abantu ne baba nga bankubakuba nnyo ebifaananyi kyesaamanya nange kyava ku ki awo no wentandikidde okubeera omututumufu n'okutuusa leero. Omufunzo olinga ogamba nti Kyagulanyi alinga omu ku bantu abatulumisa bundi kalyayo kwe ndowooza kubanga emabega yonna ebbanga lyensomye emyaka egyo 2 sifunangako kino naye kifunye oluvannyuma lw'omufu oyo okuba nti azze ate omukulu oyo naye yaliko yaleeta abantu bangi. Omukulu Kyagulanyi yaleeta abantu bangi ng'azze okuziikirako okuziika omugenzi oli eyafa. Awo nange wentandikidde okututumuka era nagenda okulaba ku mufaddako bwe twagenda okuziika ng'abaana bandaga gundi nga bandaga engeri gye nalimu gye nasoma ne ndowooza nti binaakomawo naye ngenza okulaba nga bigenda byeyongera. Simanyi kiva mu ekyo.
Omukusoma ebirango bino ukozesa omuntu akutuuka katya okuntuukako ngenda nenziika kati omuntu bwandaba olwokuba manyi nti nina obumanyirivu mu kintu ekyo naneesiga nampa ebiwandiiko bino mbimutegekere afterwards nga abali okulyowa emyoyo kuwedde basobola bampita nembategeeza bino nga abakulu bali abafiiriddwa be babimpadde so sibyewa bwebyo babimpa nti twagala twebaliza abantu twagala okutuusako amawulire gano waliwo abaleese ebintu byabagala okubeebaza gaye nga message of condolences kusaasira n'okwebaza kuno okwawamu nti twebaza abantu okujja okutulabako wano oba okutukuumakuma ebyo ne babimpa nembitegeka bwentyo nensoma oluvannyuma ne tuka tugenda ku bbali gundi ekiti ne tusiika wakati yo omulabi ali eyo tamanyi ebirango bino bakusasula kati omulabi era ekyo kirungi nnyo mulyose olyose n'okijjayo omulabi bwandaba wonna nga ŋŋenze yakimanyi ti guno mulimu so nga si mulimu wabula nange ndi muziisi era n'amagubo ge bayita amabugo ngatoola nengawo omufiirwa oyo kati olw'okuba nti manyiri n'obumanyirivu baneesiga ne bampa ebintu bino mbibasomere era bwe mmaliriza taŋŋamba nti dda wali nkusasule wabula akugamba muzeeyi weebale nnyo naye genda omye ku mazzi sikakasa nti bwe bampa okunywa amazzi baba bampadde musaala ze baba bampadde okunywa amazzi ate era bw'oba togampadde si musango tinakubanja nti lwaki tewampadde nze ngenda mu maaso nakusomera gendi kwegamba ninganga ayitibwa omuweereza aweereza okuweereza abantu kubanga nange ndi ku kyalo ndi muziisi so si mu mulimu nti nagusomerera nagenda nensoma ti bwe naddanga ku kyalo nasomeranga abafudde nedda okusoma ebirango kuno wakitandiika otya wafuna ku inspiration okuba nali inspired okusinza ku kitange kubanga kitange naye yasomangako ebintu bino ku bafu nga mulaba nze nga nkyali muto kale awo nange nenfuna neŋŋamba singa nange kankoleko kale nga taata bwe yakola ku mufu omu neŋŋenda nenkikolako nenda ate bali be nasomera ne balaba nga nkikoze bulungi neŋŋendako n'awalala nenfuuka omumanyirivu kati nembanga buli wamu ndi mumanyirivu ate nange mu mutwe ne bigenda nga kwegamba ne wembasi bubiwandiise singa mmanyi nti tuziika wano nsobola okubipanga nenkuteekerawo nekyo tompadde naye nga nze mmanyi nti kijaawo kuleka buno bwe bateekateekamu buno ate bano abalala nti ate yafudde kino obusi bwange naye nze nteekamu obusoko ebikwatagana n'okufa okwo alese bank account alese account ya betting alese account ya endala nga gwakisoma naye ng'olowooza abafiirwa bayinza okuwa ebintu ebyo ekyo kibeera mu ddaame nga yakikoze era ate eddaame eryo sinze ndisoma bali ab'ekika bwe baba batudde be bavaamu abasoma naye gwe oyinza okugamba nti eyo ebeera autobiography ng'oga nti ebyafaayo by'omugenzi tiyafudde olumbe olumuse oba yazaalibwa mwaka bwe guti amanya bw'ati nazaalako nakola ki olumbe olumuse ng'ate gwoga nti alese bank account ebyo byogera ani abikuwa bali ab'ekika bayinza obikuwa ebyo biba byammwe abasaakanya okwagala okunyumisa naye nze ate ne babiteeka ku mutwe gwange wano nga nsoma nga sinze ne balowooza nti nze mba nabisomye era ekyo kineeralikiza nti oba oliawo kiyinza okuviiramu oba okunoonyerezaako nti ate omusajja ono lwaki ayogera bino so nga nze sinze mba mbiyogedde wabula nange bateekako kunyumisa kale tolaba state house eyange oba state house yange ye kati tolaba state house nagendayo ddi sigendangayo nze situukanga mu state house nga ŋŋenze kkolayo ki ye bannange nze state house ngiwuliriza nengisoma mu mpapula omukulu alonde nze erokomani like me nga waliwo n'abasinga nze abasajja bateesa nabeeri n'abanene batambula nabo atalonde nze kijja kitya abo baba balimbye sobola genda mu state house sobola dda n'akatono naye singa bannonda nti kati oli specifical ojja kgenda mu state house nga kivuddemu eno nsobola naye tosobola kuŋŋa nti nze nvu eno ye state house omala gagiyingira just bwotyo tomala gagiyingira state house si ye nyumba ey'omuzannyo gy'ozannyiramu no omukulu bwampita nga ndabyemu omulamwa
nsobola okugenda okusinziira ku myaka gyange ne byambuuza ne byenjogera bwabiwulabanga birimu omulamwa ŋŋenda naye si kuva eno ne neetwala bwetwazi kisoboka. ogambye nti ofunyemu okutya okutya kuno okugamba nti ebigambo bino bye bawandiika kuno oluusi bayinza okuwandiika nga bikontana ne gavumenti ng'ate bagamba nti oba kale okugeza kati ng'omwami oyo Kyagulanyi eyajja eno yali against kwega yali avuganya ate nga gavumenti eriko ye ekyali mu buyinza kati singa bateekako obugambo obuvumaganya nyinza okulondondebwa nti andowooza omusajja ono bw'abeera ku bafu asoma ebya gavumenti amawulire agatali matuufu ne bakulondoolalondoola paka lwe bakugira naye nga sinze mba mbyogedde saawa eyo mba sirina ayinza nakumpolereza nti tiyabyogera nekiyamaani abataliiwo saawa eyo kumpolereza nsigala ndi mu nkomi kubanga n'aba Besigye saawa eno bakyali yeruzira Besigye yabalondoola nedda ssebo awo entya naye bwe kitaba ekyo sirina buzibu ku bintu by'okusoma kubanze nseba kusoma kubafuuka bano abakola ebyo abaana banteeke ku mutimbagano siganyi naye nga bateekamu obugambo obutasoomooza oba obutakontana na gavumenti wabula nga bugambo obunyumisa ate obutali obunakuwaza abafiirwa kubanga kati omwana eyafiiriddwa kitaawe bw'omugamba nti abadde n'abakazi bangi biki awulira ate ennaku ng'agamba musajja kyoyo atugira atukiina teekemu obugambo kweganga bwa nnaku mu kintu ekyo naye nga tebukontana nnyo nange asomye ate nga tebunyonoona nnyo nanze abisoma nze okay kinkyusiza bwe kiti nti ndi popula ekyo kimu ate nfunye okumanyika ennyo eri abantu ne bantunuulira nga nsuubiramu omulamwa awo nemba nga nsanyukasanyukamu oba oli awo bwe kino agenda mu maaso kiyinza okunyamba n'ekyalo kyaffe ne kisituka zisaaki ekyalo okusituka bwe kivaako omuntu ŋŋanze nga waliwo ebintu byemufuna eno ebiva eno nabanga mubyafuna mu budde kusinga bwe tuva n'ebintu bingi ebitutuulako wano naye nga teri abo bibategeeza kati golooza singa tebankuba bifaananyi nakano koolabye walize n'ebintu bino wano naye omala kulabanga byekyo naye nange ekyalo bwe kibanga kititumuse mu ngeri kirina kale ayinza okuba news reporter nyinza okubeera news reporter naye banga kiba kirungi nnyo eri ekyalo ate nekikubeerera kirungi eri ggwe obutavuga buvuzi naawe n'obabuuliringa ebintu ebyo mbireeta nembituusa gy'oli ekitegeeza singa radio tv lupapula nelugaa nelugamba nti muzeeyo okusinziira ku kino nakino kale tusaba tukole naawe nsobola okukola ate kiki ekigaana kubanga nkyalimuka amaanyi nsobola okukola kubanga era nakati essaawa zompadde nti yogera bwe mba natudde butuuzi era mba sikooye naye ate olaba nakati nyimirira mu ntambuza mudde no sinakoowa ate waliwo enkoowera era nsobola okukola kati okusinza kumanya mbolina wabakusayininga kale wabakukola okuwera mulonti okweramula kutya nti kisinziira nga maze okutegeerera ddala nti ŋŋenda naye nze nsobola okweramula nga nyinza okukoma mu kweramula nga nja kukoma ku ekyo nti nange neeramula naye nimala kusinziira nti ddala kyeŋŋendako kyekyo ndyoke neeramule kuba sisobola kweramula omuntu agenda okugula empale mu katale amala kumanya nti muno mulimu ssente nikesi banaamugamba nti yattaano mweziri waliwo okuga nti zireete nti ate lindako mala okugenda eri olwo aba tagenze kugula so nange okuŋŋamba nti ddala okakasibwa nti ogenda ku kino awo nzija buzi tuteese ebbeeyi nga ngenda kukolera eyo ogambye nti olinamu ebikusoomooza bingi kati ofuse celebrity ofuse serebu naye olinamu ebikusoomooza naddala kati ebinsoomooza bwe mba nga nfuuse n'ensi etegedde n'abantu bategedde nti kati oserebu waffe nteeka okuba nga nina amaka agalabikako ekyokubiri nga n'entambula eri enyangu ate nga n'empuliziganya naawe kennyini nga bw'obeera wooli eyo wano ngira bugizi nti kino bwekiti empuliziganya kyekikulu n'entambula kale okusingira ddala empuliziganya kubanga osooka empuliziganya yo bwemba nayo nemba n'entambula bino byekola mangu ennyumba amako galo kuba nyumba yetuuse kundi eserekeddwe eyagala kutungirira butungirizi oba ogibaliridde busente buba butono nnyo bwogiteekako nolekanga n'omukyala mwali mu nnyumba nomanya nti nagiyingira naye ng'olina empuliziganya n'entambula
omuntu sawa zino alitaze okuyamba tutandikire kuki nga yetaze kunyamba otandikira ku ebyo bibiri entambula ne gundi ne mpulisiganya. Kati mukulowooza wali baddeko awo noyagala okufuula ekyo kyokola okufuula omulimu ogenda kusigala ngaokikola. Nze nali simanyi nti guno nagwo bwe mbanga gutambudde gufuuka omulimu naye mwe nga bwe mbamanyi nti muli bagezigezi musobola okugufuula omulimu nange ne munkozesa naye nange nembyanga ngukola nga nina n'obumanyirivu bwagwo kuba kati nze nsoma simanyi nti guyinza okufuuka omulimu era nze mbadde simanyi nti nakati muyinza okujja nga munoonya olwa guno ate guno si mulimu naye bwe kibanga mukifudde nti gunaabeera mulimu ate mwe mumanyi lwaki gubeera omulimu kyangu nnyo gye ndi era nsobola okukikola. Kirwa kino si kirango naye bigambo mu Luganda ono bagamba M-Trust Microfinance ekyokulumbe. Abenju y'omwami Godfrey Teke basiimi babe bonna abenju y'omwami Godfrey Teke bonna nsoma nti tebiri wano nzija mu mutwe. Okay, abenju y'omwami Godfrey Teke bonna bannyina ne baganda be batusowa okusiima n'okwebaza abantu mwenna olwa byonna bye mubakoledde naddala okujja okubabeererawo mu kikangabwa kino kye baafunye. Essaawa zaabadde nga 6 omwana ono afudde omwana ono nassa omukka ogw'enkomerero bugenza okukyanga mufu naye oluwulidde emiranga babeebazizza mwenna ne mutindigga engendo okuva okumpi neewala okujja okubabeererawo mu kikangabwa kino. Beebazizza nnyo abakutte mu nsawo olw'okubezesaawo omukolo guno era ne beebaza abasimi b'entaana mu ngeri yemu beebazizza n'abafumbi b'emmere era ne babaza buli omu alina kyakoze ab'entambula abajja omugenzi gye yalwalidde mu ddwaliro okujja okumutuusa wano so nga n'abasawo ababadde bamujjanjaba babeebazizza mu ngeri yemu era bagamba nti nabe banabanga bafufu bwe munaabanga mutuuse ku bizibu nabo mubategeezeeko bakole ogwo mu ngeri yemu nga namwe bwe mubabeereddewo bwebityo bibiri. Obubaka bwakwebaza abantu nga mmwe nange okumbeererawo okujja okuneesiga nti nsobola okubeera ekyo ne mujja mukyalirako mu maka muno singa abazze okumbuza ebibuuzo wabula abazze okunkyalirako kutegeera omuntu oyo yaani era afaanana atya era nkubira omulanga abantu abalala abasigaddewo baleme kwetya nabo babeere nga yadde kiki naye bwe babaawa nga waliwo kye bakutaddemu genda okikole n'amaanyi n'obuvumu nga tolimu kwetya oba oli awo Mukama bw'abanga akukwatiddeko oyinza okufuuka kye bakulowoolezaamu ate nga gwe wadde tokyerowoolezaamu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. N'ekirala olinayo okubaka bwonna bw'obaayo security wandaba ogambye otidde nnyo bwonna bw'obaka bwowerezayo security bagamba nedda sikutya nnyo nti bano mbatidde nti bano mbatidde abajja nti oba oli awo bajja kunkola obulabe wabula kyentya nti mu bigambo byenjogera bye bansangamu ne bambuuza bateekengamu ebigambo ebikwatagana n'ekyo kyembandiko naye nga ate tekisasamaza wali we nakisomedde n'abantu okulabika nga ate basasamala nti oba oli awo ne gavumenti okuneeralikira nti omusajja omukulu omukyalo oyo kiki lwaki apinga gavumenti mu ngeri eyo. Tubeere nga tuli bumu ffenna tunoonya amawulire agatubeezesaawo n'okubeera ku mitimbagano nga tuli abantu ab'omugaso.